Lubale w'omulamu tasamirirwa Council George. Yes, tukwaniriza ku Spark TV olunaku olwaleero olunaku luli bize nnyo n'olunaku olw'enkya n'olunaku olwokutaano sooka obuze ku balabi ba Spark nga tetunnaba kubanga tusimbula emboozi ssebo. Abalabi ba Spark TV mbalamusizzaako nnyo ate mbeebaza okugyekuumirako. Council ojja mu kira ebimu ku bitundu ebibadde bikiikiriddwa ababaka ab'amaanyi kubanga wajjeeyo Honorable Ssemuju yavaayo gw'ogenda okubeera nga oddira mu bigere gwenga ajja okuddira Ssemuju mu bigere bye kikuwulikikira kitya nti omubaka gw'oddira mu bigere mu butuufu abadde mubaka si wa Kirwa yokka wabula Uganda yonna kikuwulikika kitya nga gw'agenda okuba nga odda mu kifo ekyo? Obuvunanyizibwa bannakira bwe bantikka nabusaba era tumanyi nti nno ffe n'omunaana manyi nti baakakasa nti nsobola bulungi obutwala. Ensonga endala sijja kugamba nti nno nzija kudda mu bigere kuba yadde omubaka naye nzija nangatto zange sigenda kutambulira mu ngatto. Ensonga enkulu eriwo nti buli muntu yenna ajja n'obusobozi bwe n'amaanyi ge n'obumanyi bwe. Kira twayinanga Honorable Kalega Njuba yariko omubaka waayo ng'ekyali kya Ddondo era naddirwa Honorable Ssemuju tetwamugamba akole ng'oli naye ebirungi oli byeyakola ono n'akola ebibye oba oli awo so nange nja kujja n'ebyange Honorable Ssemuju alina byakoze ebirungi era nsuubira nti naffe tujja kujja twongereko ekirungi. Ensonga enkulu ennyo nti bannakire baali batunula bamanya nti tebaleeta muntu agenda kuyigira ku mulimu. So emirimu gy'omubaka wa Parliament sigenda kumala budde nti myezi 3 nga tuyiga kubanga emirimu ngitegeera ngisobola era ndowooza tebajja kujula. Council bannakirwa balaba Spark TV mu kaseera kano era amaaso bageegese balinda okuwulira omubaka waabwe kuba muyina challenges mu kitundu ekyammwe ekya Kirwa waliwo ezikatinga across of course naye nga mu Kirwa challenges kize muyina era butya bogenda okulaba nga oza addressinga munnakirwa abenga yeyagalira mu kitundu kye nawe wennyini okubeera nga kuba bw'okola ekirungi obeera musiimu mu mutima ofuna satisfaction eyo nti nkoze abantu ekyo kye bansuubiramu kyennyini. Ekisooka nga bwe wayogedde n'ogamba nti omuntu oli adde omubaka wa Parliament abeera mukulembeze wa ggwanga national kubanga omulimu omunene oba omukulu ogw'omubaka wa Parliament kukola mateeka ate amateeka tokola ga kitundu kyo okolaga ggwanga ababaka temubasabe enguudo okolaga ggwanga lyonna. N'olwekyo ekisonga obukulu nti Kira eyina ebijinyiga ebitaawukana na bya Kampala Central na bya Makinde na bya Mukono na bya Luweero nga byetaaga kwatibwako ng'eggwanga ng'ebizibu bye tulina mu ggwanga okugeza bw'ogamba nti nno abantu abatakwasa mateeka oba gavumenti etagoberera mateeka tekiri mu Kira yokka bw'okyogerako oba n'okola etteeka kiyamba ab'ekira n'abatali ba Kira. So ensonga enkulu nti waliwo ebitunyiga eby'eggwanga lyonna ebyesaana okwogerwako era ebyo gwe ng'omubaka oleeta contribution yo n'abalala n'obaagazisa okukola bw'otyo oba oliawo kati nga bw'ogambye nziva mu kibiina ekya NUP nti NUP ng'abaka ba NUP ne mukola bwe mutyo oba oliawo ne musaba ne bannammwe mubaagazisa ekyo. Waliwo n'ebizibu oba by'oyinza okugamba nti bikwata ku Kira nga byetaaga oba oliawo okusakira oba okwogerako ku level national okugeza era emirimu gy'omubaka representation kitegeeza nti okiikirire abantu bo bulungi kitegeeza nti otuuse ensonga z'ekira oba ojje waggulu oleete ekira kwe tuyita oluusi bakita lobbying nenze nakyo nkitwanga mulimu gwa mubaka nti batuba tusaasaanya keeki y'eggwanga mu budgeting omulimu gw'omubaka n'ogamba bannange eddwaliro lyewaffe bweyogerere nga lyetaaga ambulance bannange ne health center y'ekireka nga yeetaaga kulinnyisa oba kusoomoosa ku mutendera oguddako. So ezo nazo nsonga. Ekirala ebizibu byabwe tebyawukana nnyo na byabalala. Tulina abavubuka constituency abavubuka bangi ndoza ebitundu nga 7 ku 10 bavubuka abatalina mirimu. Tulina abakyala abakola mu jinzo informal sector nga kakati abamu bawandukuddwa ne trade order nebongera nebajja ku makubo babadde nebongera munda tulina abantu bannabitone oba abantu abakola emipiira abazanya emipiira abazanya netball abazanya ebikonde tulina abayimbi abato eyo side bogenda kasokoso kigande eri abantu abagala nga bo bagala so tulina abavubuka abato bannabitone bagamba nti nze njagala oba oli awo kuntuusa kusaddala
oba kunda gayinza okunkwatirako so kwegamba then ne bino ebya bulijjo ebyamalwaliro n'ebyamasomero bw'ogamba nti nno bw'olaba eddwaliro erimu lyebayita Buyogerere health center kugenda mu Kireku lisavinga population y'abantu abasukka n'emitwalo 5 naye bw'olaba embeera gye lirimu bw'olaba kaibere public toilet yeetaagisa mu ddwaliro eryo so kyeŋŋambe ekira yennyini nga eddwaliro eddene ambulance gye balina ndoze emaze n'emyaka giweranga 7 ekaddiye ate nga alinga kirabo n'ekyo kyengegezaako nti tulina ebizibu oba oli awo n'abalala bye balina naye nga byogamba nti byetaagamu omukulembeze either okubasakira okubireeta ku national table oba oli awo n'okulaba engeri ki gy'otambulamu n'abantu bo kubanga ensonga nkulu y'omukulembeze obuvunaanyizibwa bw'omukulembeze yenna si nsonga oba wa MP oba LC1 oba mukulembeze mu kkanisa oba muzikiti olaba otya okulaba ng'oleeta solution oba omalawo otya ebizibu by'abantu bo sigamba nti gwagenda obimalawo buli kimu naye kirina okukusuza nga teweebase buli lunaku kulaba nga abantu bo babeera mu mbeera nnungi kusinga bwe wabasanga. Council waliwo ensonga enkulu mubadde already mugirwanako ey'abaana be baasiba oba abantu abasibiddwa mu makomera olw'ensonga ez'ebyobufuzi kuviira ddala omwaka gwa 2021 kaakati mugenze mu parliament nkimanyi nti gwe omu ku abo ababadde bayambako okuwolereza abantu abo mu mateeka okulaba nti baddamu ne bafuna eddembe lyabwe kati k'otuuse mu parliament tusuubire nti ensonga eno bw'ebanga ebadde ekwatiddwa n'amaanyi nga gali mu 10 genda mu 300 kubanga kino ate kyo kiri ku ggwanga lyonna abazadde bali eyo bangi baganda b'abantu bali eyo bataata b'abantu bakyala baabwe bonna balinda okulaba George Musika kati agenze mu parliament y'omu ku babadde bawolereza abaana bano agenda kubeera ng'akola kimuyina nteekateeka kinga mumaze okuyingira parliament okulaba nti abaana bano kuviira ddala 2021 2026 omwaka guno gwennyini gwe tulimu okubanga bakomawo ebweru ne baddamu ne bakola emirimu gyabwe n'okutambuza obulamu nga bwe kyali. Abamu kufa abaali bakola ku nsonga ezo nga tuli batono bwe twayingira ebyobufuzi twafuna emikono emirala egituyambako era waliwo bannamateeka bangi abeegattako nga tebali mu byabufuzi era balaba bakola Tumusime Kato Bakakulu n'abalala Jonathan Elotu naye ensonga enkulu nti naffe abali mu byobufuzi era ndooza ne loopi yennyini okulembera loopi yennyini mumulabi nga neyenyigiramu nti naffe tekitutekangako wabbali tekitutekangako wabbali tukyakola kyonna ekisoboka ebisinga nate abasinga kulaba mu kkooti ebisinga tebibeera na mu kamera ebisinga emirimu egisinga okukolebwa gibeera na mabega okulaba nga abantu baffe kati kugeza tulina abaggyibwa mu court martial kkooti n'eragira fayiro zaabwe zibe mu kkooti za bulijjo kakati myaka bukyanga eragira wayiseewo omwaka gumu n'emyezi nga 5 tekikolebwanga tukola kyonna ekisoboka okulaba nga abantu baffe bavaayo waliwo abakyalina emisango egy'ebyobufuzi ba Eddie Mutwe bawayiswa tukimanyi naye ensonga endala ennene nti tukola tutya okulaba nga embeera esibisa abantu olw'ebyobufuzi olw'enjokukeneza ebyobufuzi evaawo gwe mulimu ogunene ogwa buli munnayuganda kubanga ne NUP bwe beeze mu buyinza tetwandyagadde ab'NRM bawulire nti nno kakati eggwanga terikyali lyaffe twegende mu exile oba ki so ensonga enkulu gye tulwanirira era nze kitulabanga neno parliament linga just front oba ekkuba eriyitibwamu kulaba nti tumalawo embeera esibisa abantu olw'enjawukaneza ebyobufuzi. Kanso mugenda kulayiranga omukulembeze wammwe taliiwo mwami Sentamu Robert Kyagulanyi ali mu ggwanga lya USA ku nsonga ezigambibwa nti za byabufuzi ezimujja mu ggwanga lya Uganda okugenda mu USA okubanga afuna obubudamu kino mwenga abali mu kibiina ekya National Unity Platform kifaanana kitya munnayuganda yali agadde omusiigira ekifaananyi okuba nti mugenda kulayira omukulembeze wammwe taliiwo mukumaakumiddwa mutya mu mbeera eyo? Ekisooka twandyagadde president waffe abeere wano twandyagadde ne commission erangirira ebituufu oba oli awo kubanga tetuwangana DR forms nga amateeka gye gagamba so tetumanyi oba twandyagadde naye ensonga enkulu nti buli omu amanyi lwaki yavaawo buli omu amanyi nti obulamu bwe bwali mu matigga we yagendera ate ekirala era ye yennyini nga bw'akyogedde nti agenda kudda tagenda talina amanyi omulimu omukulu yagamba guli wano obuvunaanyizibwa obumwetaagisa obukulu buli wano era agenda kukomawo ebbanga etali ewala essaawa zino taliiwo tulina ku president tuwuliziganya naye we tuba twagadde omuwuliza naye ensonga enkulu nti era kyenkugambyeko nti twandibadde tetuli mu Uganda nga tujaguza emyaka 3 egya ssemateeka nga tuli mu Uganda nti abantu bakyadduka ebyobufuzi kubanga kati ye ali mu America
Dr. Kiza Besigye ali mu upper prison bawaiswa bali mu komera abamu baabuzibwawo nga Samugumya tamanyikiddwa waali bakibalama baabuzibwawo daddamulira myaka kati giweze 7 bamachete bali mu komera so eyo embeera yandibadde buli munnayuganda ena alimu ensa yandibadde kyakivumirira nti ebyobufuzi tebyantuusiza muntu kudduka mu ggwanga li. Tuli wano ku Spark TV tubadde ne Kanso George Musi member of parliament omulonde ow'ekitundu ekya Kirwa Municipality era ng'olunaku olw'enkya nga bw'ategeezezza Katonda nga yagadde ajja kubeera nga alayizibwa era kibenga kiggwa. Kanso nga tetunnaba kubeera nga tukuta etteeka ly'obwetengereze abannabuddu lye bayita sovereignty bill ojogerako ki kuba yayisiddwa etteeka eryo nze omu kwabo abajja okuddukira mu kkooti ya ssemateeka senga omukulembeze eyalireeta aliteekako omukono tulowooza nti etteeka eryo omu ku baali batageti abakulu yali NUP ekyokubiri lyaleetebwa mu ngeri ya byabufuzi kunyigiriza si bibiina by'abafuzi byokka naye n'ebyo ebibiina byetuyita ebya civil society ebibiina ebyobwannakyewa naye nga kyebigendera birwanirira eddembe ensonga z'eddembe ly'obuntu birwanirira ne demokrasiya so nze njagala okulowooza nti nno etteeka eryo n'engeri gye lyayisibwamu lyennyini kubanga jjukira nti we baalireeta mu palamenti ne ligenda mu kakiiko abantu ne bawa ebirowoozo byabwe ate ne balikyusa abantu ne batabawa mwaganya kuwa birowoozo kweri ebbago ennongoosereze naye ekyo ndowooza nti mwalimu ebirumira tulowooza nti likontana ne ssemateeka era tulowooza nti nno lijja olw'okuba palamenti yaliyisa kati ekididde kyokka senga baliteeka mu kyapa nga Mwami Museveni ataddeko omukono tujja kgenda mu kkooti ya ssemateeka tuliwakanya. Kale ngenda kuzza mu studio tusigenda kubeera nga nsukka wano tubadde wano ku Law School Makerere University nga tuli ne Kanso George Musi omubaka agenda okulayira olunaku olw'enkya okukiikirira abantu ba Kirwa Municipality abantu bebweyogerere Kasokoso Bulindo Namugongo mwenna ye mubaka wammwe naye si bakiikirira bokka ne Uganda yonna kubanga amateeka tagakola ku lwa Kirwa agakola ku lwa Uganda yonna. Inze Ahmed Wahab sigala ku Spark TV beera bulungi weeraba.